omulabi waffe wasembayo ng'omusomesezza ku misambwa gw'ekika n'ogw'ekyalo nakulero baagala kumanya omusambwa ogw'obutonzi gweguliwa era gwe gutya era gwe gukola mirimu kinaki. Kati emisambwa egy'obutonzi egyo gyatukira mu buli kika, gyatukira mu buli ggwanga, gigenda gikyusa mannya naye bw'ogenda otunuulira ebikozesebwa n'otunuulira n'ebikolwa otandika okumanya nti ewaffe gwe tuyita kiwanuka bano gwe bayita kagolo ka kyomya gy'obeera okisanze. Ogenda otunuulira ebikolwa nga bikola ki nga bifaanana n'omanya nti ewaffe gwe tuyita mukasa bano gwe bayise kino, kubanga emisambwa egyo gyo gifaanagana ebikozesebwa, gifaanagana enkola, wabula gyawula amannya okusinziira mu ggwanga omuntu w'abeera ali. Kati emisambwa egy'obutonzi egyo givunaanyizibwa ku buli muntu. Kyova olaba nti mu ddiiro tusobola okubeera mu ddiiro nga tugenze kusamira n'osanga abantu nga bakwatiddwa mukasa nga bonna bakwatiddwa mukasa. Lwaki? Nti buli kika mwali mu buli ggwanga mwali. Omunyola amusamira, omuteesa amusamira, omukiga amusamira, buli muntu amusamira okusinziira mu ggwanga lye amusamira. Era ne kibeera nti ogenda okutunuulira n'okufumintiriza ng'ebintu bikola ki nga bifaanagana bye babeera bakola. Kati egyo emisambwa egy'essese egyava essese waliyo mukasa, waliyo musoke, waliyo kiwanuka, waliyo kibuuka, waliyo ne wannema. Okusooka katwogere ku abo. Wannema okufuuka wannema embwa yamuluma n'alemala naye ng'erinnya lye ye Ssemusulo ng'akyali mu bw'omuntu. Bw'afa ayambazibwa ekitiibwa ekyo ekya wannema oba ayambazibwa ekitiibwa ky'omusambwa ogwo ogwa wannema, nti abantu bonna abalina obuzibu mu mbeera efaanaganako bw'etyo, abalema era nga baafuna obulema, baafuna obukosefu, bazaalibwa nga balema, ye nannyini buyinza obwo omutonzi n'abumukwasa. Ekitegeeza omwana okuzaalibwa nga mulema mu kika mubaamu ebbanja ly'omuntu. Omwana okuzaalibwa nga mulema musobola obeeramu ebbanja lye era muba muvunaanyizibwa okukola ebintu eby'enjawulo ebimukwatako n'asobola oba oli awo okukkakkanya embeera, ate ku mulundi oguddako ne mutafuna busungu bwe bumu mu mbeera efaanana bw'etyo. Ekitegeeza singa omwana azaalibwa nga mulema ne mukola emikolo gy'omukulu asobola okutereera. Munne ebbwa lya lubaale teriwona. Ebbwa lya lubaale teriwona. Kyova olaba nti nkubiriza nnyo abantu muteekereteekere abaana lubaale nga tebannaba kufuna mabwa ga lubaale. Okugeza omuntu singa lubaale amuluma n'amusuula eddalu, bw'agwa eddalu ojja kwesanga ng'okuwona kwe kugenda beera kuki kuzibu. Era ojja kwesanga ng'emirundi gye egimu ojja musangamu akakyuka akawuguka akakola ki olw'ensonga nti ebbwa liri teryawona. Omuntu ng'abadde alumwa lubaale mufubeeko nga tannabafuna kabonero konna oba bulambe lubaale bwakoze eki bwamutaddeko. Bw'anaamuteekako obulambe oyinza okwesanga nga tebukoze eki nga tebuvuddeewo. Emisambwa gy'ekika n'egy'obutonzi gifaanaganya obuvunaanyizibwa. Kati ngenda kunnyonnyola omusambwa guva gutya mu butonzi gutuuke okubeera ogw'ekika. Kiwanuka ye ddoboozi. Ddoboozi ng'ali mu butonzi we tumuyitidde kiwanuka mu ddoboozi owulira eggulu eryo nga libwatuka. Amaanyi gaalyo, enkuba yaalyo terisobola amaanyi ago tegasobola tuula ku muntu mu kubwatuka, kubanga bwe libwatuka ne likuba omuti gusirira ne gukola ki ne guggwaawo. Kati omutonzi kyova olaba nti yassa amaanyi ago nga gye gali mu butonzi n'amaanyi agakkakkanya okutuuka ku mutendera gwe gatuulira ku ki ku bantu.
era mu mutendera gatulira ku bantu gafuna amaloboozi ag'abantu agoogera nti Kiwanuka yali muntu olw'emirimu gye yakola emirungi mu buweereza bwe yafa n'ayambazibwa ekitiibwa eky'obwa Kiwanuka naye nga yali muntu era ng'erinnya lye Wankoko. Nsobola okuba nga njogera ebigambo bino ng'eriyo omuntu alina history asingako ku oyo, so okuba nga njogera ebigambo bino ng'eriyo omuntu agenda okuvaayo, naye tetuli mu debate ya kuwakana, wabula tuli mu debate ya kutegeeza abantu bategeere ebintu bino byavaawa byatambula bitya. Naggambye nti Wannema ye Ssemusulo erinnya lye lye yatuumibwa, tugambe nti yatuumibwa bakadde be. Okitegedde? Kiwanuka ye Wankoko erinnya lye lyatuumibwa bakadde be. Mukasa ye Sserwanga. Ekitegeeza omusambwa gw'ekika gukka. Waliwo emisambwa egy'ebika ng'omuntu oyo yali mu kika ekyo basomesa ku mulundi ne wabaawo emisambwa egy'obutonzi nga gikkira ddala mpaka ku ddaala. Kyekyo kye nkugambye. Ekitegeeza nti gugenda okutuuka ku ddaala ery'ekika guba gumaze okukkakkanyizibwa ku maanyi. Amaanyi gabeera gamaze okukka gali agaalikozeseddwa mu bungi bwago. Eri nga gukyali mu butonzi nti Mukasa ye nannyini mazzi, kitegeeza nti mu maanyi ge ago ag'amazzi nga gazze tegasobola kutuula ku muntu, kati gakka paka ku mutendera ogwo ogusaanidde okuba nga gasobola okwambala omuntu ne gamwogererako. Weewaawo abantu nno babadde babuzaabuzibwa naddala ku misambwa ng'era oli asobola okugamba omusambwa gw'obutonzi gwa butonzi ogw'ekika gwa kika nayo gikwatagana. Nedda mu butonzi amaanyi gaba maki mangi, era omusambwa ogwo okuva mu butonzi eyo okutuuka okwambala omubiri gw'omuntu gumwogerereko gukka ebitundutundu 7. Gukka ebitundutundu 7 nga wonoogamba nti waliwo obutwa buyita Thiradani. Obumanyi? Thiradani oyo yatta emirundi 7. Emirundi 7 ngikunnyonnyole nga bamutezze enkima n'efa. Embwa wejja n'erya ku nkima eyo nayo n'efa. Egundi ebinyonyi ne bijja ne bibojja mu mbwa eyo nabyo ne bifa. Emirundi emeka? 7. Ekitegeeza nti gakkakkana ku leve eyo nti enkima yalidde yafudde yafiiriddewo, embwa n'esesema n'efa, n'ekyani kinyonyi nakyo ne kifa. Emirundi emeka? 7. Olaba embwa ewunyako buwunyi nga teridde nefa. Kati amaanyi ago bwe gatyo gakka emirundi emeka? Gakka emirundi 7 okutuuka ku mbeera omuntu ne gamutuulako ne gasobola okwogera nti ne genkanankana n'obusobozi bw'omubiri gw'omuntu. Kubanga olaba gakka gamaze gatuula ku muntu nga gamaze okukka, naye era omuntu bw'atuulwako kati simanyi oba buli muntu atuulwako akifuna naye nze kintuukako. Nze ne bwe mba mmaze okulya emmere nga nzikuse nnyo, jjajja wajja n'atuula ne waakolera eddakiika 6 nva ku lukiiko nga njagala kulya. Kitegeeza nti era amanyi gasigala gakyali maki mangi. Bajja tubuulira abatuulwako bajja olifuna akadde n'obabuuza nti gwe bw'otuulwako owulira ofuna ki. Lumu twali mu lubiri awo omukulu kaasa mitala najja atuula nga tannatuula bo omuti n'agwabuluzaamu. Kasita amala okwabuluza mu muti n'atuula. Kitegeeza nti bw'ajja n'amaanyi ago ate ayinza okudda amuyuzaamu. naye yasooka kuba jjajja wange Kawumpuli gwensamira gwenjagala ennyo, ebyafaayo bye alaga nti bw'amala okufa nga mwana, kubanga ayambazibwa obuyinza obwo oba ekitiibwa ekyo nga mwana,
bw'amala okufa yayagala nnyo okuddamu okubeera omuki omulya mmere. Kati mu kwagala okuddamu okubeera omulya mmere yatuulanga ku muntu n'amusimba muno mu mbiriizi omuntu ng'afa. Era yagamba nti ekisingira ddala okubeera ekikulu ye tattangako ku bantu wabula yali ayagala naye kuddamu kubeera muki ye yali ayagala kuddamu ttambula. Kati awo yattira abantu ne bagambanga nti kawumpuli atta abantu kubanga bwe yajjanga abamanyi abakulumu ekyo bajja kitegeera yayitanga abeeno mu bbanga kati ayita bagwakwata. Kati abantu bateekangawo akabonero ako kyova olaba nti akabonero k'omusaalaba bwe bagamba nti kabonero ka kawumpuli towakana nti edda kawumpuli oyo yattira ennyo abantu nga bateekawo akabonero kaki k'omusaalaba naye ate bakateekangawo kulaga nti abantu beeyo bakola ki baafa ennyumba nkalu temulimu bati era akabonero ako bakakozesanga vvu nga takyama ng'agenda bugenzi. Akabonero ako bakakozesanga nga bwakasanga agenda bugenzi bw'atakasanga ng'ayita abeeno yayitabanga ng'amukwata. Awo wennyini njawulo ki eri wakati w'ejjembe n'omusambwa era waliwo omusambwa nga mu ngeri y'emu gujjulirira mu kitundutundu ky'ejjembe? Kakati amayembe tugalina ng'Abaganda, ng'Abasoga, ng'Abanyolo, ng'Abakiga, ng'Abatoolo, naye amayembe ago gakyaliyo bakyakola amapya. Amayembe bakyakola amaki amapya. Bakola batya amayembe amapya? Era amayembe gajja gatya era ne getulina nga gakyali mapya gakolanga gatya. Watuukanga mukulu Miiro n'olemererwa okuzaala n'onoonya omwana n'akola ki n'abula. Watandululanga ku bigere ng'enjogera yakati n'ogamba nti kankole ki kaŋŋendeko egindi bandagiriddeyo omuntu ayinza okutuyambako okufuna ezzadde. Kati kye yakuwangayo kye baayitanga ejjembe. Era ekigambo jjembe kyavanga mu kigambo jjambi. Kati waliwo amayembe ag'obutonzi ne wabeerawo n'amayembe amakole amawange. Si matetenkanye amawange era nga nago galina amaanyi gaago ngenda gakubuulira. Ejjembe baaliwanga erinnya okusinziira ku mulimu ogwalireesa waki awaka. Kizuuzi kyemba ntandikirako. Ejjembe kizuuzi. Ejjembe kizuuzi ekyalireesa mu Buganda waaliwo ebintu ebyali bibula nga naye tewali muntu asobola bizuula ne baleeta ejjembe eryo liyambeko abantu mu kuzuula ebintu byabwe ebikoze eki ebibuze. Ekitegeeza lyajjanga oliraba nti lyafuna erinnya okusinziira ku mulimu gwalyo. Okitegedde? Naye amayembe agafa Amaganda era ag'obutonzi gali amayembe ameka? 4. Gali amayembe 4. Erisooka baliyita lubowa. Eryokubiri baliyita namuzinda. Eryokusatu baliyita kasajja. Eryokuna baliyita kalondoozi. Ge mayembe 4. Era amayembe agaana buli jjembe lirina mukazi waalyo. Nambaga. Amalala njaga babuulira oluddako. Waliwo abantu bangi abagamba nti muka lubowa yenna lubowa oyo abeera mwannyina. Nalubowa muka namuzinda. Lubowa jjembe lya butonzi likka kuva mu ggulu naye liwangibwa. Era ejjembe eryo erya lubowa olisanga nga lituula mu buli kika kubanga lya buki lya butonzi. Naye kati nze nsobola okubeera n'ejjembe lyange nga baliyita kanoonya.
nga sinze nditetenkanyiza naye nga ndiwanze nga ndiwanze nga kanoonya nga ligenda kunnoonyeza ebintu byesikola ki byesirina awo wennyini ejjembe lyeweewangidde terisobola kutuuka ne likyuka ne liva mu bulungi ne likola ebitali bituufu siryewangira lyebakuwangidde lyebampangidde kati ejjembe balikuwangira omuwanzi w'ejjembe kati amayembe ge bawanga ebiseera bino byonna yadde bugane nti bakyakola amapya naye kati amayembe mu kiseera kino gonna ge bawanga googera galiko emizimu era ejjembe baalibuuzanga simanyi oba ennaku zino bakyabikola abakola ennono entuufu osobola okukibuuza ani yakujja ani yakujja kitegeeza nti jjajja wammwe eyagenda e Bunyolo eyagenda e Mbaale eyagenda e Busoga n'ajjayo ejjembe eryo liba lyamutegeera nnyo era liba likozesa ddoboozi lyoyo nga lyogera kuba liba lyayambala ye bwe baakuwanga emiti baakusalanga n'emirala mu nki mu mubiri otegedde bulungi kati amayembe nojja weesanga ng'abantu baagakwata bubi era oba wali olabyeko abagamba nti tugenze kukwata mayembe tugenze kukwata mayembe eno gatta abantu gakola ki weesanga basimye eddagala weesanga bawanuddeyo miti mu kasolya weesanga baggyeyo busuwa kubanga oli yaleeta amaanyi amayambi okumuyambako ge bayite ki ge bayite ejjembe kati gatabuka gatya nze neŋŋenda e Bunyolo nendeeta emiti ge mayembe nga bwe tukyogedde nengisimba wano nga banziba okitegeera kyokka babeera bakyanziba ndeese emiti gyange egyo ne wayitawo ng'omusawo aŋŋambye n'okuŋŋamba nti emiti egyo buli wayitangawo oluvannyuma lw'omwezi oyiwangako okwo ku mata okitegedde bwe baddamu ne banziba nnyinza okuddamu oyiwawo amata naye mu kunyiga omanyi kyenkola noonya musawo muki mulala nga ndeeta emiti emiki emirala nga nagyo ngisimba nzijaawo wennyini lwakuba gweyagala nnyo okubba ebibuuzo kati wendeeta emiti emirala nga nagyo ngisimba kyokka babeera tebannaba oba tebazzeemu kunziba nga ndeesa emiti emirala nenfuna ate ekizibu ekiki ekirala nga mukazi wange aganye otuula awaka azunga nendeeta emiti emiki emirala nengisimba mu mulyango nengiramiriza tafuluma ngaabeerenga muno mu nnyumba byonna kati bw'oyogera by'oyagala kati bw'amala ogireeta nagyo nengisaawo emiti egyo gigenda giwera ate giri gye sikyanywesa olw'okuba nti nanyiiga nga tegikoze bye njagala okitegedde bulungi gitandika okuteesaganya ne gino gikonekitinga mwenna abawa naye ffe takya okitegedde n'olwekyo nkubiriza abantu bw'oleeta eddagala ne litakukolera ky'oyagala bw'oba ogenda okuleeta eddala lye wasooka okuleeta lijjeewo nga toyagala kukola mayembe ku kyalo nkiddemu bwe nkuwa eddagala n'olitwala ne litakukolera oba olitadde mu dduuka oba olitadde mu makaago n'ofuna asingako bw'oba oleeta eddala lino sooka olikole ki olijjewo mpozzi nga walireetera ensonga nga zaaki za njawulo ate omusawo wakugambanga nti eddagala lino balisalira enkoko mu mboneka y'omwezi mubuuze nti we sigisalamba ki akubuulire eri ayinza okugamba nti bw'otalisala lirekeraawo okukola liba liggwamu amaanyi ekyo kyangu
ne bayaga nti otalisalire enkoko olijja kwenoonyeza lyo kye linaanywa gobera okimanyi kye linaanywa bw'inaali omwana n'olwekyo abasawo mubabuuze twala obudde ng'alina kyakuwa kyonna omubuuze emizizo gyakyo era omubuuze bwe sikola kintu ekyo ky'oŋŋambye kuyiwako mata mbaaki nga twakatandikola abafirimu z'Ekinigeria waliwo omukazi bamugamba nti eddagala lino terikoonwako nkuba n'atabuuza lwaki bwe yali agenda yakava ew'omusawo enkuba n'etonya abantu balabanga nnyo Ebinigeria emabegako eyo balijjukira eddagala eryo neritonyebwako enkuba n'agwa eddalu so abasawo mubabuuze nze omuntu wambuuza mubuulira jjajja eddagala lino lirina mizizo kirina omuzizo bwe guti ne bwe guti ne bwe guti bwe sigukola mbaaki nakyo ne nkimubuulira y'ensonga lwaki ojja kwesanga nga sirinaayo muntu yenna yali aŋŋambye nti namukolera ebintu byatakola ki byataategeera amayembe kasajja ne kalondoozi bafaanaganya obuvunanyizibwa tebabufaananya ate ekirala ng'ovudde ku kyobutabufaananya ate bakyuka nnyo okusinziira mu kika mwe babeera bakola ki mwe babeera bali okugeza nti lubowa asobola okuba ng'ewange ekyamunsamiza kirala ate nga nammwe wammwe ekyamuleeta kiki kirala nti amayembe gano engeri gye tugayita amayembe gano gayamba ku lubaale nti amayembe be basirikale baaki ba lubaale kati amayembe gano bwe gajja gatumibwa lubaale kitegeeza nti obuzibu n'obuvunaanyizibwa obuli mu kika lubaale waabumanya atuma amayembe gamuyambeko okumalawo obuzibu obwo n'olwekyo nkubiriza abaasamira nga temunnawanga mayembe mugende eri basenkulu bammwe babawangira amayembe lubaale si mupakasi lubaale mulangira takola yate yani matakola asigala ali dukira buli baba takola ayongera lumya n'olwekyo muwanga amayembe ge munaatuma agagende ebusoga muwanga amayembe ge munaatuma agagende gabakolere bye mwagala lubaale tebamutuma lubaale mulangira mayembe ge batuma mayembe jalaba abalinamu kasente weebuuze bakajjawa bawanga mayembe gaabwe kyova olaba katono nnyo kyova olaba nti omuntu waafuna ssente tebamugamba nti ono yasamira lubaale bagamba nti yagula amaki amayembe kubanga batuma ge makozi ge mapakasi ge mazadde ge makuumi g'empya ge gamanya buli kimu engeri gye kitambulamu ejjembe amayembe bagawanga amayembe bagawanga mu mayembe g'ensolo era mu Luganda luli obutali luno bakiyita kijugo ekijugo nsolo ki zonna buli nsolo erina ejjembe basobola oddiwangamu buli nsolo ng'erina ejjembe amayembe mangi gasobola okugamba nti nanywa nte naye ku nte kwennyini kwe kuva ejjembe erimpanga ente yebbala bweriti kati wekijja bwe kityo ente tugijjako ejjembe nga nnamu tugijjamu ejjembe nga nnamu ne tulisala ne tuliteekamu emiti bulungi buli kimu kyonna ne tugisala ne linywa tusooka kujjako jjembe nga ffe tulijjeeko waliwo abataagala kiwulira ekyo abafaayo ennyo ku bulamu bw'ebisolo naye jjajja bw'abeera agambye